emyaka gino gibadde gya kusoomozebwa wakati wa Katikkiro ye ng'omuntu, wakati w'Obuganda, wakati w'Abalangira, wakati w'Abambejja, wakati w'Abakungu, kuba bonna tubalabye statement ez'enjawulo. Nze ngenda muyozaayoza mugambe munnange okweza emyaka egyo nga okola ki olamula kyamaanyi n'akayimba ke yabaweereza naye nawulidde oba yakawadde beebuddu. Akayimba kibaluma kaba kakwata gwe wenyini gwoba okayimbira nti bw'oyambuka waliwo bekiruma. Oba kaba tekakwata ku bewakosa ne gwe ng'omuntu bw'oyambuka waliwo bekikola ki bekiruma. Nti omusajja ono tetukkiriza nti yasolooza ettaffaali okunnyikiza Buganda mu bantu n'alisolooza n'embalala. Ebyobufuzi wazinyizo ga byatabalansinze bulungi nti waliwo sayidi ebyenyigirizibwa oluusi natwala obudde bulungi okugala ate nga bannayuganda oba bannansi bandyetaaze okulya ku ddoboozi ya Katikkiro olw'essayidi emu ebyenyigirizibwa. Bebe Cool bambi yeebale nnyo yeebalire ddala. Omanyi nasanyuse nnyo nalabye ng'omwana oyo akwasibwa ennyumba. Nawulidde essanyu kubanga yasuubiza n'akituukiriza. Ngenda mwebaza nti ekivulu yakikola abamu ne balooza nti tajja kituukiriza n'agenda ku ground breaking ne batandika okuzimba era yazzeeyo ng'ennyumba ewedde. Bebe Cool big size yatusobodde okubanga atuukiriza omwana namu ennyumba ate ennyumba yaba namugase ku ggwe waliwo gye twagenda emabega eyo nga lwakatandika omwana n'omuwa ennyumba. Nja kwebaza nnyo Bebe Cool era nebaza nnyo nti bwe yamaze okuzimba ennyumba n'abatwalira n'obuliri n'entebe yabadde ye byonna yatutte obutando yategedde nti ewaka waliwo abaana n'agula buddeeka. Naye Bebe Cool y'omu ku basajja abasinga okuba n'ekisa ate nga ayamba omuntu abayetaagisa obuyambi. Bebe Cool big size tukuyozaayoza weebale nnyo weebalire ddala. Bebe Cool yakwasizza omwana ennyumba Yakoze bulungi nnyo naye nga sinagenda ku Bebe Cool sakozi nzikiriza mu ngeri ey'enjawulo okutumirako ku mwami bamuyita Kawuma Kayongo abeera Manchester UK. Omwami oyo yaŋŋambye ntumireko ku maama we bamuyita France Nakaweesi. France Nakaweesi abeera Namayumba. Yaŋŋambye maama we amwagala nnyo era yaŋŋambye kuno kutumira kwa njawulo. Yaŋŋambye nti njozeyeze maama we ayinza okuba bambi yakeerewa ku lunaku lw'abakyala. Lw'abamaama. Ku lunaku lw'abamaama teyamutumirako. Naye omwami oyo atumidde nnyo maama we France Nakaweesi era agambye amwagala nnyo. Omukyala France Nakaweesi abeera Namayumba era tukutumiddeko nnyo ffe ab'emboozi mu kati nti mutabani wo Kawuma Kayongo e Manchester e UK e London akwagala nnyo kanyo kutuzi. Kawuma Kayongo mulabi wa mboozi mu kati kati bw'abanga maama we amuyozaayoza olw'okutuuka ku lunaku lw'abamaama naffe kiba kitukakatako omuwagizi waffe oyo omuwagizi oyo otuzaayira Kayongo era mwami Kayongo kansubire nti emirimu gitambula bulungi gigende oba kabutuse bulungi nnyo era tujja kwongera okutumira maama Namayumba. Naye kati awo omanya waliwo amaanyi ag'enjawulo. Tugende banaye tugende lowooza ensonga ziri bwe zityo. No ndowooza tugende maaso. Big size Bebe Cool. Bambi Bebe Cool bambi yeebale nnyo yeebalire ddala. Omanyi nasanyuse nnyo nalabye ng'omwana oyo akwasibwa ennyumba. Nawulidde essanyu kubanga yasuubiza n'akituukiriza. Omanyi okweyama kyangu abantu bangi beeyama. Okutuukiriza kizibu nnyo. Abantu beeyama awo abantu nga bafiiriddwa abantu n'agamba omwana muweeredde bano babampe tugenda bayamba naye okuyita omwaka ogwo nga tewali ayambiddwa. Big size ekintu kye yakoze yeebale nnyo yeebalira ndowooza omutima gw'Abaseruganda ogwo oguddiza ndowooza omuyimbi kyekyo kintu kyokka kyasobola okuddiza ku bantu. Yeebale nnyo yeebalire ddala era yakoze bulungi. Ngenda mwebaza nti ekivulu yakikola abamu ne balooza nti tajja kituukiriza n'agenda ku ground breaking ne batandika okuzimba era yazzeeyo ng'ennyumba ewedde. Era Bridget yasanyuse namulabe yakubye yaleese ka dansi akapya Bridget yakubye dansi ng'alina ke yeetoololamu wano bw'ati naye ng'omwana muto
n'alabira omanye ekinyege kikwata n'omanya nti kino kintu bakikoledde. So Bebe Cool webale nnyo kusuubiza n'otuukiriza kuba yatuukiriza. Nange sina nnyo kyenyinza kukyawukana ne bannange wabula okuyozaayoza oba okwebaza Bebe Cool Big Size yatusobodde okubanga atuukiriza omwana namu ennyumba ate ennyumba yaba namugase kuggwe waliwo gye twagenda emabega eyo nga lwakatandika omwana n'omuwa ennyumba eno ennyumba n'ogiwaayo n'otuyita ne tugenda naye kati endala ozingira wekka naye Bebe Cool ekyo wakoze makula nnyo kyabadde kirungi era akayimba kanyumye nnyo kebayimbidde Bebe Cool akayimba kanyumye nnyo naye mwebale nnyo mwebale ddala Owenkima yakikoze. Okay, nja kwebaza nnyo Big Size Bebe Cool bawazuwena olw'omutima ogwo webale nnyo webale ddala nalabye ng'ekituufu ne Zuwena ne Zuwena ng'oggyeko kino ng'oggyeko kino mukazi takola anti oyo aba yekka kati alina omukazi waba amaanyi ga Bebe Cool gatambulira wamu ne Zuwena aleka kuba Faluku nti nifo tubadde twogera wano twetaaga olaba ku bakazi simanyi baa Faluku anze waki nebaza Zuwena nti naye ku mazaalibwa gwe alina eno gye yagenda wa saizi endejje eyo n'abaako abateesobola byawa ebintu bingi okuli emifaliso biki base yagishalinga n'abantu nti yakola emifaliso mingi yagisaba na yagisalira eyo n'abaana wakati eyamba so akwega famire yonna bantu balabika bayambi so nja kwebaza nnyo Bebe Cool era nebaza nnyo nti bwe yamaze okuzimba ennyumba n'abatwalira n'obuliri n'entebe yabadde ye byonna yatutte obutando yategedde nti awaka waliwo abaana n'agula buddeeka nga buli kaddeeka n'omufaliso ne bulangiti nessuuka kitegeera so byonna oba bangi abazifuna naye tebalina ne batatuwa naye nti obuliri yabagulidde bambi yabadde ennyumba mpya na buli kyebayingizaamu kipya so yakwebaza nnyo webali nnyo webali ddala kyakabi Bebe Cool naye nono ku luno tukubira essimu nga tukusiimi uliriza tetumwebaza kuba andi uliriza lwaki njogedde bwe nti bwe mumuyisaamu nga mumunenya bwe tumusimba agambe Sakozi mwebale Sakozi waliwo ekintu kyenjawulo ga bannayuganda ddala abali b'emboozi mu kati ekisooka kya byonna bannange kiwamba abantu kiyitiridde kiwamba abantu Sakozi kisuse waliwo amawulire agatano waliwo omwana nuwa mutwe munaye bamututte Sakozi ekiwamba abantu kiyitiridde teyaliiko ekiwamba abantu kiyitiridde simanyi ekiwamba abantu kisuse simanyi oba kyamani nyazi eri gye yawaayo kyamani nyazi gye waayo bagye banonerako tewali amanyi so bannayuganda nendisaana ebitongole by'okwerinda byonna bannanga abantu ndizanesabye bakwatibwe mu mateeka waliwo nja kutwala omulumikizo mu Lunyankole ekisooka kya byonna Sakozi abantu basatu kati wano mu Uganda bana ababiri be tuyinamu kokka abasigadde baagala bintu bya masappe okuli Bebe Cool Mama Fiina ani muganda wa namba emu Amini ne Balamu Mama Fiina ne Balamu tebalina kye bagatta ku ggwanga okujjako okubeera mawulire ku butaala ate agezaako ayambaani anti ayambaani anti sijja kwogera byoyogera ayambaani ayamba omuntu ateetaagisa naye twogera ku bantu abayamba abantu abeetaagisa obuyambi kitegedde bulungi naye nze njagala nkubuulire Bebe Cool oyo mulanze si mukwano wagera simagala obulamu bwange bwonna naye gye twali ku street n'ennamba emu byayogera si byagala nze naye Bebe Cool y'omu ku basajja abasinga okuba n'ekisa ate ayamba omuntu aba yeetaagisa obuyambi webugende mu budde obutuufu wojja ogoberera ebintu bye ng'ojjako olwo byabeerako mu kamera n'ato abakulwa n'ekitiibwa ateeka obuyambi bwe bwetaagisiza ddala
muntu yalwadde omutima mutwala kati mama Fiina mu mwaka omulamu ateko obuyambi awantu awa aye nawo nagenda okubusaawo era oli amala kulabika mu mawulire naga mwami wange ennaku zino atambula nnyo mu mawulire yeetaagisa obuyambi kitegedde bulungi aliko amawulire kati ebbanga esigadde nayogayinga TikTok gundi weetaagisa kidayasi ate emmotoka bakuwe nga gasudde muno kabadde agirina n'amuwongerako kati wulaba n'omukulu Amini ateeka awantu obuyambi ku muntu abwetaaga era gyotambula nti yayamba Pazo ng'ekivulu ekisikatidde n'amugamba Pazo nti obuzibu bwange mmotoka n'ekivulu n'ateekawo naye nono namba ono naye yamuyamba asikatidde ate oyo yali yasikatira nnyo era mukulu Amini olunaku okusobola okulaba ganga nkwebaza mwami namba emu ekintu kyewakola mukulu Amini Nsaamungu akwongera empeera n'empeera kumpeera kwa Namimu gwali gwatuula n'ogwange si bwe guli oguli ne ogwa mukulu wange gwali gwatuubira nga gulimu n'ebitulituli naye ekintu kyewakola nze Nsaamungu akuddizeewo weraba ono omwana era ow'emmotoka yamuyambidde ate awakana ajja kubulirwa bwereere nze weraba ono omwana w'emmotoka yali esobye wali bwetaagisa ku kivulu kyaffe yajja okutuyamba aweetaagisa nga tutubidde kitegedde bulungi buli muntu yenna ayamba Mr. Faruku ayambe aweetaagisa waliwo omusajja bamuyita Kato mwiza wa sate mainduza nabe moya manya ayitira kulandisito mumanyi yafuna accident n'oli omwana yali ayimba bebe kulo omwana yamuspendi yako ze milioni nga 5 naye nga tamumanyi ate ge gwadde okimanyi yamuspendingirako milioni ngaaga kuba Kato bamika nesaawa kano okutereera nti essaawa ya leero nti abantu bano abalala mwami Balamu ne mama Fiina obuyambi bwammwe tebutuuka ku bannayuganda mweyamba mweka kukuba mannya gamwe nga gali mu mawulire anti mama Fiina nze saagala buyambi anti ekintu kyali mu kukola ayagala babebe ku kyokola kala tukonfusinga sakozo kitegedde bulungi essaawa ya leero ovaayo n'ogamba nti ngenda kutwala muzeeyi ku lanchi endabemunaga nange ngenda kumutwala ate gwe n'oyita abakamera ate nga muzeeyi ososera kumutwala obuyambi bwobwo bugattako kitini nnyo kubanga mama Fiina ayinza okuba nga ate ye oluusi afuna ne ssente nnyingi okusinga ku Bebe Cool naye abantu bangi abeetaagisa obuyambi nga mama Fiina amala kulaba ng'oli erinnya lirandiddewo ne libeerawo okuyamba si kwampaka kituufu si kyampaka nakyegamba danka kiwe ki webale nnyo yegedde point ndowooza naye mu kuyamba gw'oyagala Mr. Duncan okuyamba ku ng'oyamba nze essaawa ya leero eyalidde ekyemisana n'olekawo enjala ate gweruma olw'okuba mbu nze ndi mu mawulire obuyambi bugattako kitini nnyo Bebe Cool aleeta obuyambi mu budde obwetaagisa bwe nnyini alina mama Fiina takyali mulevu mbweyamba olwaba alina mulevu ate efunira omuntu omulimu n'amugamba sigenda kuwa ssente naye wasoma ki kubanga gavumenti eno bagirinamu nze Bebe Cool nyina abaana bemanyi baali bakyali bangaaba twabeeranga nabo nze nyina bemanyi 3 twabeeranga nabo yabafunira emirimu kitegedde bulungi kakati nze njagala nnyo omuntu otuwa obuyambi obudde tubwetaagira ngera bulire kibutugattako so tuletya buyambi olw'okuba osanze maze okusonda mbale njagala ttaka nyo milioni 2 munange nkuwadde 5 sikirabangako mwami Balamu ekifo kyalimu omulimu omusulu gwasinga okukola kujja bafiiki gaazi eno kubatwala eri naddira omulimu ate kugattamu Balamu ate Balamu leero mubayamba
ayamba ajja abaana ba movement n'abatwala mu nnu aba ayambye eki nze manyi Faruku katono nnyo nze manyi nina ekintu buli kimu bwe kijja owavaako kyoteesa okitegeera nti nze ndiwo emitiana mama Fino oyo yagala nnyo abantu b'emitiana oba lwaki oba gye yasooka okukolera bwe tudda ku stage ya kucekkirira ku ddwaliro ab'okudwaliro bagimanyi stage eyo ayinako bodaboda zewa abavubuka okwekulaakulanya ayina neku wano ku Kyebusabulongo nawo ayinawo ki ayinawo bodaboda ayina ekirala namulabako waliwo ojjukira omwana waliwo omwana gwe yajje waliwo abaana abajjewo okusaba fees ndowooza balinga abaana nga bali mu 8 nabo yabaweerera okitegeera kati bano abalala bayambako bano baddankani nkusanze ku tikitoko osonda mmotoka n'agamba olinawo meka ninawo 15 kankongereko 10 abo baba nga omanyi nti naye alina byatunda oluusi okitegeera ate osaba ne byayisaawo kitegeeza naye sigala muki mawulire naye no ne Mafina sebo okwata abantu 15 katono nnyo bwokwata nkangambe sokole katono bwokwata pichi kalinze nkoide 15 kuchikira ku ddwaliro emitiana bwe ziba pichi 15 kitegeeza owadde abantu 15 ki emirimu n'aba ebusabulongo kitegeeza badde miki emirimu giyamba abantu okubanga bakola ki betereza so nze Mafina mu byonna quality njikola ki njimuwa akabanka abaddewo n'ebitono byendabye kati bino ebirala bya TikTok n'ebirala biringa ebyo byo bya bulijjo omuntu ng'anyumirwa ate Faruku n'ekirala tukkirize Mama Fina nzo banga ayamba bantu ba mirundi ebiri tukkirize nti abali mu mawulire mutuufu nabo baavu babeera mu mawulire naye abaana ba mawulire aba TikTok abaki baavu abantu abali abantu baba baavu Mama Fina ye kyalina nti ayamba ab'amawulire oluusi n'ayamba n'abaki bakadde yasobe ayinobera nga akola ku bukedde nga n'ennusu tayina kati abo bantu Mama Fina nze namulaba nga ali mu mawulire ab'amawulire baavu tukkirize kati bw'ayamba abantu abo bali mu mawulire nalabako Mama Fina oyo alina n'omukyala gwe yawa miliyoni 4 ng'amugamba agenda atandikawo akaki akalimu toyogedde kituufu Faruku kyayogedde nze nange nina ab'amawulire bemmanya bawera nga abanaku 5 nga okikuba nga bakikubidde ku Mama Fina nga yabadde abawa support ninako nze ne munnamawulire omu nga yali w'amaanyi ng'era Bebekulu naye yamuwa capital okugendebwera okusubula zishaliya byani ebyo n'amakanzu tava mu makanzu era ye tosobola kwogera kibi ku Bebekulu n'akuwuliriza abantu bangi Bebekulu bayambye bangi nga tebavuddeyo mu kamera kali neda labayo tetugenda kwogera ku Mama Fina tetugenda bunafu ya lwanzuka kuba nina bendabyeko bayambye nange ekyaddala Mama Fina siziryangako ekyo mazima naye nkugambye nina bemmanyi naye ate za Bebekulu nali nziriddeko nze nali nziriddeko sijja kwewakana nali nziriddeko eze tanaba kulyako ndooza ze zaamini naye nazo mmanyi nja ziryako naziryako kugamba eza kinnoomu naye nazo nja zirya eza tebosi wakanyiza era kituufu ngambye eza kinnoomu era nkimanyi nga wayamba naye ate Bebekulu ogamba mbuno waliwo akoze statement n'agamba mbuno tosobola kupima ate Bebekulu ku Mama Fina akikubye for a long time nze ninako abaana bemmanyi nga abaana be bana bali mbakogogola nawe babaweerera naye nga Bebekulu ye yamutwalayo naye nga kitajja mu kamera ninako abantu bemmanyi nga bali babagoba ku mirimu Bebekulu n'abaterayo akabega waliwo ne gwe bali bagoba recently oyo n'amuyamba ninako bemmanyi bawadde sente bagende basuubule okitegera so kati naye mu level ye ayina bayambye ne babeera okay so buli omu level ye ayina wakola ki wayambira ate nekikola ki nekikwatayo akayogera ki yatubira kati ayogera kwogera ki ng'ogenda kwogera kwani munkutte bubi sigendi Mama Fina tayamba naye ngambye ku bantu bana omu ne mungaato mujjeko nangeza okulanga obuyambi bwe netusigaza abantu bameka netusigazawo Mama Fina Bebekulu ne mukulu Amini
negamba obuyambi bw'abana ababiri Amini Bebekulu bujje mu budde omuntu waba bwetaagira sigeni mama Fina tayamba nja mumpulirize bulungi sigeni mama Fina tayamba ngambye obuyambi we wano Sakozi nyinzo okugamba kabeere gwe oyinza okuba kwasinkana Amini omulundi gumundowooza niyo manti guno omwaka kaswa gutandika Amini n'amalajja wano kati ayina be yakayamba abawera abataano Amini be yakawera ate nga abawera mu byetaago nga babwetaago obuddo rero omugomanyiko tumwogerako no jamba tayagana byo oshagade bulungi kakati nga bawadde bavaye ne boogera kakati kinga mama Fina ati atuwa obuyambi mutuba tubwetaagira abutuwe ate eyewezo omumba gwe bazikuba yasawo n'agamba nti yayamba Amini nze kyemmanyi ku Amini leka Amini omulaba najja wano waba wafudde nedda kati Sakozi Amini gwogamba andi mpuliriza Amini ono gwagamba lwe nasooka okunyumya naye mpuliriza lwe nasooka okunyumyako n'Amini yangamba ekintu eki andi mpuliriza mpuliriza Amini we nasooka omusanga yangamba ekintu kimwe emboozi mukati mweraba nti nina bagula emmotoka y'emboozi mukati amazima yali yasambe amesana uliza Amini ochoenda Amini tanywa mwenge Amini anywa Amini wano abalemo tanywa mwenge milioni meka Amini yagamba andi yagamba wati abemboze mukati nino bagulire emmotoka kati emmotoka 5 wano sinema milioni ochikumwa ate Sakozi afuna nedda asibayina ochegera milioni 5 abantu abagaba mu Uganda mwe bali kakati waliwo bya mirundi ebiri waliwo abagabira kamera waliwo abatagabira kamera mu bantu abagaba mu Uganda ngate agaba kiggwa akulembedde bamuyita Amini Musoke Amini yakulembedde oyo agaba nga tayagala mulaba tayagala kamera gwawadde sanyu likusukkako lindako noyabye omutima uliriza agaba ngesanyu likusukkako nomala nogamba bannange kinsuseeko kanja tule nti ndokose kakati notola shahada kakati owokubiri mubagabira mu nkukutu mulimu ayitibwa David Lutalo kituufu David Lutalo naye agaba nnyo kyokka toliraba kamera nti agaba kati nkubulira amazima David Lutalo agaba nnyo tolirabako ku kamera nti agaba otegeera omanyi bwe tuba tugeraageranya abantu bano kakati oyo ne tumuteeka wabbali kati omuntu owokusatu mama Fina oyo agabira mu kamera n'awatali mu kamera naye olw'okuba nti wa kamera yes mama Fina olw'okuba nti wa kamera ebiseera ebimu nti bawera mu kamera kabata tolinawo omuwa mmotoka kuba ogenda gimwera ku TikTok kwasololeza kati tojja mugamba nti wenaba ku TikTok ojje nkuwa emmotoka era olunagimwe ajja kukomawo ku TikTok ozitegeera kakati mama Fina agaba mu kamera n'awatali mu kamera Bebekulu ayamba nnyo mu kamera n'awatali mu kamera kubanga waliwo omuntu atambulirako amawulire ng'amawulire bulandi yo gajongerako kati ebiseera ebisinga obungi bano abantu bonna betwogerako bagabi naye kizibu nnyo omuntu okwerekereza ekintu kye n'akikola n'akigaba lwakuba ekyenjawulo kwa Amini ebiseera ebisinga obungi agaba kiggwa okutta abagaba emmere n'obateeka mu Amini enjawulo gy'alina gwakwata ku mukono kiggwa okitegeera yenjawulo gy'alina nti Amini bwakukwatako n'akuteekako omukono gwe ogamba Katonda yebale abagaba nti kankuwe emmere kankugulire emmere n'abagaba nti
okugaba kyusa obulamu yakati kamba temeteme Brian White yagabanga bye bya Miel Panko kakati kamaluba tematema kugambe wosanga Amini kyakuwa kyonna kigwera kikyusa obulamu oyo asooka mutadde wa Bali David Lutalo ebiseera ebisinga obungi akyusa bulamu oba jasi abantu bawa bakyusa ku bulamu tabaleka kyekimu ekiwulira abantu bawa David Lutalo ayinza okuba tagaba engeri gyagabamu ye agaba kyayina naye kyayina kyamugaso akikwera n'akyusa ku bulamu lwakuba ono ye Amini ali in bracket Baruku Amini leka bamuteke mu bracket kuba nawo okimanyi abantu bayambyeko nga kigwa kigwerawo osaba bamenya si wa weekend ya mwaka guli awo Mama Fina asobola ayina bayamba nga bakyusa bulamu ayina bayamba nga bayita mu mwezi ogwo ne mu lunaku okiwulira wa mitendera kakati Bebe Kulu ayina bayamba nga bakyusa bulamu kati ng'omwana ono gwe yayingiriza ennyumba bakyusiza bulamu family namba naye ate ayina ne bayamba nga abajja mu kizibu kyakoolwo bakyamisana bakyakoolwo ate waliwo ne bayamba banywerere ku mirimu nakubira ku banene nti oyo musajja wange temumugoba Mr. Nambemu nga wasakozi wagenda twogera abantu abakyusa obulamu district gigaziye ngera oluna abantu ngesi ayite bamanyi negisalo abantu ense bamanyi omuli omukulu si papa anti ayina abantu byayita ngesi ayite bamanyi ayina byakyusiza obulamu ngesi ayite bamanyi era ayina beyagatta byombi yabikolanga yagabanga emmere n'agaba n'obulamu n'ekyusa obulamu bw'abantu kubanga tukize tugaye yali amanyi Melody omumulala ate ye kati kyoyinza okugamba nti ali confused agaba emmere agigaba agaba obulamu agaba okukyusa obulamu n'akutereeza nawe mu nnyininyini embeera zo ayinza okubanga bali abakulembera mutamukumisa Kisemakula bonna ng'etubamenye endowooza ayinza okubanga yabakulembera bonna awo ayinza okubanga bonna yabakulembera ataddewo abayimbi essaawa y'omu bakyasinza okugatta abayimbi kwandabika embaserabidde nga sirimba ayinza okubanga ne Lydia gye yafunye ku simu ya mukulu Ssemakula amuladda mu interview ekirala nti ye muntu gw'okyasinza okutuukirako nga ate yagaba toli yadde kamera ye tayagala yakodda ali okumenyera abantu bayambye wano nga twali kamera yadde neegi waliwo abaana wana abatutte ebweru byonna abikola Ssemakula byonna abikola ate Ssemakula aba akwagala ta faking life bw'aba akwagala ani kati emboozi zeeti naye nze era gwe obadde token bali Ssemakula aweza abantu abawera Farouk nze omanyi bokka si bokka nze nina abantu nze nina abantu Farouk nze nina abantu mu basatu Nambemu amenyedde kamenyedde Lutalo namenyera Ssemakula namenya Amini shege katono nnyo kamalirize nti bano abantu batumenye nti no abantu batumenye kati bangende wa Lutalo katono bangende wa Lutalo nti bakula mani bakyusiza obulamu ne baba bawunsa wa Lutalo akyusiza obulamu ne baba muntu kigwa atambula yakukyusiza ki botodde omukulu Mr. Ssemakula akutte abaana kuli nana kyali wange wakoze ko interview German ali German oshegera abaana bangi Mr. bakoze eki ne kya faida yakoze eki ate la Mr. nadala ku side yange nze ne bwezi basamu endogo ekiro nawe ntubidde asokola ki ekyokubiri omusajja omulala gwenzikiriza nti ye obulamu abukyusa anti wuliriza no mbuliriza katono nnyo Farouk ani Farouk wulira Farouk no neba nayo ekidomola ky'amazzi anti nze omuntu gwe bayita Amini ababwati nti Amini akera kumacha oni Farouk wulira nze nayo nawe ntubidde nga ntubidde byaddala nangamba terezeewo
mugana we namba emu mukutubira atubidde nakola ki ekintu kyasembayo okuŋŋamba kiri bwe kiti yaŋŋamba obulamu bwabe Mbozi mukati nobukyusa ne mbagulira emmotoka ye Mbozi mukati agulemu yagamba agenda bagulira emmotoka abe Mbozi yagamba omuntu gwankunyumiza andi uliza zalisa ojukira watu ku ebifaananyi ebya anniversary okadde nawadduka kawo okajjukira wenaddukira eddakiika ebbiri awo nali ngenze kunjukya era naŋŋamba ebigambo bino wammanga naŋŋamba ebigambo bino wammanga nti Emboozi mukati nina obbakyusiza obulamu ne mbatereereza ebyentambula ndowooza tugende omusajja nga namukuba Robin Kisti mukati bonna yasooka okulaba amini bawa Robin Kisti bamugobye ku kyalo bawe bamugobye ku kyalo bamugobye bawa Robin Kisti Robin Kisti lero lwakumeka lwa mukaaga kandabe lero Sunday lwa mukaaga Robin Kisti yafuluma lunaku lwa kusatu mu kkomera bamugoba bwafuluma ogenda okudda ku kyalo ng'etteeka lyayise ye bbaawe agobeddwa ku kyalo kiki bagambye ndowooza alabika yatabula kwaya atya era ye ne bamugamba todda ku kyalo ye nga bbaawe bamusiba ogw'enjaga nga bamusanze n'enjaga naye ng'ebintu ebyo byalimu baneiba yalwana ne neiba gwe balowooza nti omanyi Robin Kisti kukya ogenda okufuna oyo gayi gwali naye yamulabira ku neiba kadade ng'oyo gayi ayina mukazi we atunga ye yatundira Robin Kisti olugoye olwa Miss Uganda kati n'amubbako omusajja kati nga Robin Kisti yabba omusajja ku bano mikwano gye baneiba baganda booli bakyotala kati basigaza akakuku kati mu kulwana wano bisibanyi biki byangoye biki ne balwana wano ne bagana naloka bamulope mu kumuloopa polisi ne mukiba ne bamusanga neki ne baafu y'enjaga ne bamutwala naye ate bagenda okumutwala ngo already ali lubuto tuzabe bimu ku byamuyambe nnyo ali lubuto lwa balongo alina abalongo ate yalina abaana bana kati atabo okubana n'abalongo kati bamugoba ku kyalo nti yatabula kwaya ate ndi bagenda omunoonyerezaako nti nga waawano katwe mubayaye biki ebyo biki ne bagamba kati togera kujja ffujjo lyeno lireete eno ng'ate gagambibwa nti wano omuvubuka we yajjanga yalinga ajja n'akolakolawo obulimu ngaani nga bamusasula ebintu weebityo kati Robin Kisti gwe yegomba omuvubuka n'amubba ku mukazi yali teeyira biki ne bigenda mu kati Robin Kisti bakwata waaki Robin anti mu nnyumba ye mwe baasanga kugambye ennyumba eri wano bombi baalasiba bombi baasulayo babatadde bombi naye mu kubatta ne babateerako akakwakulizo omwami tadde ewaka ye n'agobwa ku kyalo tadda ennamasuba ku kasozi we bamusangira wonna addayo mu jjeera alina project ki Robin Kisti Robin alina project ki ekola ki akola biki akola biki nga mumutusibyeko nnyo kuba kakati nuwa muto bamuwambye naye mutusibyeko Robin yatategerekeka kakati bamukwata nanjaga bamugobye ku kyalo kubadde yagala ekyalo kikole kityo omuyaga Robin Kisti akola biki anti kati omwami omukyala badde yagira tomanyi omukuba gwa famire Robin Kisti alina makulu agaliwa sigalaba waliwo ebintu byetulina okwogerako tulina okwogera ku bintu kati ebikulu naddala mu pulogulaamu eno sakozi tukolere abantu twogere ku pulogulaamu enkulu Robin Kisti zireke nedda Robin Kisti naye ayina abantu bw'abanga yafunye ekizibu era tekyetaagisa bantu be butabagamba nabo bategeere kuba gye bali naye omuntu gwe batuuka okugoba ku kyalo ne bagamba nti oyo tumuwemukidde tumugobye ne ku kyalo kitegeeza aba ayinako akabuuza ekyalo bwe kituukirira kitegeeza Robin Kisti gw'olese wano ekikola ky'okugoba ku kyalo kive n'ogenda masala nti oyo ne gyali bamugobayo bugubi so Robin Kisti n'abantu babamwagala bamwagireyo tubategeeza nti yeetaaga okuddaabulula kubanga yagobeddwa ku kyalo naye okugoba ku kyalo era Duncan
bakugoba nogamba ndi ekyalo kyatudde ne bagoba tulina oteekayo ekirabo tebagobye oteeka obanga obadde olina empisa embi oba oli muyayeyaye oba okwata abakazi oba oli mubbi ebintu ebigo byakukyala ezo ensonga bwe zina okuba tebasobola kugamba nti obadde mulungi nnyo n'osanga omukyala alina obwetaavu n'omuyamba ne bagoba ku kyalo n'osanga gundi n'omuyamba kati amini basobola omugoba ku kyalo Duncan Robin Kindowooza tubadde just tukola update kutegeeza abantu nga tubagamba ki bafani be baba nyine ajja bakubira essimu baba abateeke mu group ya WhatsApp banyumye kwanza kati Robin Ki bogamba ekyaddala sina kiyinza muwogerako omanyi ani Robin Ki nalwe nababuuza yaani wabula ntwala omukisa okutegeeza abantu bonna abadde abeera ku kyalo ki Namasuba so kati ntwala okutegeeza abantu ebirala ebiranyeewo awo Namasuba Zanta Kakajjo Kikajjo omulala Robin Kisi mugobere ddala mubbi bamukutte n'enjaga era ekyalo gya Dasula bamugobye musajja Robin Kisi musajja mukazi kwata Robin Ki so tuyozeze ndoza ne Katikiro emyaka 12 nga ali kuki nga akwasaganya ekintu emyaka 12 nga akwasaganya ekintu ya tumuyezeze twagalize tufune oba wakasobodde wa Katikiro tumuyezeze emyaka 12 nga ali ku ntebe ey'obwa Katikiro ngera yalina ddamula yatuuse n'agamba mbw akayimba ke yakubye kakibaluma mbu kasito yambuka kibaluma era ne Juliana nenda banga akapostinze nenga Katikiro yebale nnyo okuyozayoza omutoolo yagambye Katikiro twamusiime nnyo okuyozayoza omutoolo kitegeeza coordination nnungi nnyo eri wakati wa Buganda ne Toolo ewe bagambye Juliana yagambye mbigambo bye biri ku posti angagamba n'abaana kibaluma n'agamba kati saategedde be kiruma kitegeeza ye nyine naye akimanyi biki byakoledde okusinza ku kika ky'akayimba ke yakubye ekika ky'akayimba ke yakubye naye yakitegedde nti alinawo baakosa anti mu kuyozaayoza ekika ky'oluyimba kye yakubye Okiba Katikiro yategedde naye alinawo baakosa tuli mu kuyozaayoza kuba naye ke yaleese tuli kayimba kuba akayimba ako k'abantu abakoona nga naye okakasa nti wooli olina b'okoona b'onyigiriza oba b'otaddeko ekikono kubanga yalikubye kankutendereze ssebo omutonzi ali waggulu neyanze akayimba kali firi ku buli muntu okitegeera naye yatadde mu kibaluma kitegeeza yabadde akimanyi bulungi naye ayinawo wabbali emyaka gino gibadde gya kusoomozebwa wakati wa Katikiro ye ng'omuntu wakati w'Obuganda wakati w'abalangira wakati w'abambejja wakati w'abakungu kuba bonna tubalabye statement ez'enjawulo abantu abakwatibwako Obuganda bano bagundi abataka bakibwa tubalabye mu statement ez'enjawulo kitegeeza abadde okusomozebwa kwaki kw'amaanyi mu mbeera eno gy'ayiseemu okutuuka wano waali bw'aba ali ku kituufu tasindika kayimba ako ngambye bw'aba ali ku kituufu kitegeeza ayise mu kusomozebwa kw'amaanyi okusobola okuyimizaawo ekituufu ekyo kyakola kyaliko ekituufu kiri nti emyaka 12 mingi naddala ng'ofuga abantu abatafugika omanyi Buganda y'abantu bategeera nnyo ababaddeko Bakatikiro baali babafuga bati ogamba tebafugika nkugambye Buganda y'abantu bategeera nnyo anti abalala ababaddeko wali obuuzizako sitole zaabwe emabega butya kye baayitamu ejjo genda obuze baddaani muliika bakubuulire kye baayitamu waliwo ne order ndotata interviews waliwo ne order ezavanga waggulu nti tetumwagalawo kakati kitegeeza oba oyise mu ttanuulu okubeera Katikiro emyaka 12 muyozaayoza olw'ebintu ebirungi byakoledde Buganda mwebiri Katikiro no yateekawo TV ya Buganda
Katikkiro nataddewo ya Buganda yaki nti ya Buganda. Okay. BBS. Okay. Si ya BBS. TV ya Buganda yaki? Ya Buganda. Mukujanjula batugamba. Wabeerayo ekiri emabega yatulyamu olukwe. Okay. Tujja kinoonyereza. Yes. Otegeera kubanga ffe mukujanjula batugamba yaki ya Buganda. Okumaliriza ekizimbe kye ky'amasengere. Kyali kintu kikulu nnyo kuba kyali kiruddewo nnyo. Ya Buganda ya bujjajja. Okumaliriza amasiro. CBS bagamba ya bujjajja. Okumaliriza amasiro. Uliriza okumaliriza amasiro. Abantu bava bayaga tukolere bantu. Akati CBS bagamba ebintu bino bye twogerako. Enjawulo weetuuka nti tulina we tutuuka ne tugamba nti bano be bannannyiniyo. Ne tugamba yi kyajja kiti ate okutugamba kino bwe kiti. Nga bwino yajja ku BBS ku CBS okiwulira nti bano be bali abanene mu kintu kino balala bagoberera mugoberezi. Kakati twagula TV eyitibwa BBS nga tuga nti TV ya Buganda ku mulembe gwe. Yaguliyo ku mulembe gwe, right? Mulembe gwe. Yes, that is an achievement. N'ebintu ebirala ebikoleddwa mubaddemu achievements endala. N'amasiro agajja ne gakolebwa. Gaggwa. Okutwaliza amu gayinza okuwagana atera okugoba gaggwa. N'embiri endala ez'aba Ssekabaka ezaali ziina okulongoosebwa ng'olwewamala n'endala. Ebyo ayambyeko n'ebintu ebirala. Okiwulira? Emwanyi terimba project eyo. Ne Posa sebo yazimbe ekizimbe kinene nnyo. Kakati botunulira ebintu eyo mukuma Katikkiro ono yajja ku Buganda nga budget ya Buganda ya biliyoni 35. Kati bali mube. Kati tuli ku biliyoni 2.5. Ezinzo kwa za biliyoni 2.5 kwa 3. Ne tuli ku 2.5. Kitegeeza waliwo emirimu egitondeddwawo ne Buganda wesobola okujja sente okuyingiza eza achievement nene. Kakati kimu kyokka kye munenyaako Katikkiro ono ye Katikkiro yekka gwendabye alimu kaliba gye bayite ya Nantagambwako. Atya Hannyonnyolwa tabuuzibwa n'amubuuza n'aba munene atya. Yeyo weakness jaina. Kubanga nali susuubira kulaba Kasujju Lubinga ng'avuddeyo nga nti Katikkiro ng'anyi okulaba Kabaka oda ngisanze ku mulyango ku geti ya Kabaka kwennyini. Ne banga nsoka nkubira Katikkiro ng'ate muserikale yagimpa. Sekyo kikyamuleme. Kakati abo abali awo alina okukwatagana nabo obulungi. Tusobole okufuna messaging eyogera kimu ng'eva waggulu. Ne message eva waggulu eba egamba kino n'endala ng'egamba kino naffe tubuzaabuzibwa abawansi. Obwa Nantagambwako alina obutereeza. Alright, so celebration omulangira nze ngenda muyozaayoza ebisinga byonna ndowooza nambe mwabyogedde ngenda muwozaayoza naye nze ndowooza yo mwenga abalangira nze ndowooza nze ate n'ono mulangira uliriza tetaliiyo kati tokimanyi nze ndowooza ye Katikkiro mu bakatikkiro ndowooza yasinze okuba vibrant. If I'm not mistaken, tuba tuwogedde nga tuzze tubagoberera bonna nti oba vibrant bwe ate erudda bwina ne bakatikkiro abavako ne babadde bukomyawo nga bayina ebintu ebimu bye bajja okulungamyamu oba okwogerako. Nze ng'asusse Buganda ne bakuŋŋaanya ku tafaali namulabako etafaali lyagende South Africa twaliraba yalijjayo ne ligenda bye lyakola amasiro libadde ly'amaanyi mu masiro kale ye naye nga tafaali masiro libadde ly'amaanyi liyambye tetujja ddirijjako kibaddewo so abadde vibrant nze ngenda muyozaayoza mugambe munange okweza emyaka egyo nga okola ki olamula kyamaanyi n'akayimba ke yabaweereza naye oba yakawadde beebuddu yagambye kana abeebuddu kankabawe kasitoya akayimba kakibaluma abeebuddu okitegeera n'akabaweereza era n'akubamu ne kaddansi awo n'akubamu kaddansi babadde ku mukolo gwe babadde bakulu nnyo babadde balese makula enjawulo y'etofaayi n'oluseke byawukana kakati takozi kyokusookera ddala nze nyala okuyozaayoza Katikkiro
olw'emyaka 12 gyamaze mu ntebe ng'addukanya. Ekiddako akayimba ke kayimba kibaluma kaba kakwata kaba gwenye goba okayimbira nti bw'oyambuka waliwo bekiruma oba kaba tekakwata kuba wakosa ne gwe ng'omuntu bw'oyambuka waliwo bekikola ki bekiruma ndowooza ye message ate message eyo nze nno nagijje ku Katikkiro ng'omuntu ate nenjitunuuliza Buganda ti Buganda buli weyambuka waliwo abakiruma bekiruma ekyo kati ng'ebyo ebintu okubeera ne radio Buganda wano yagambako negamba nti yagala ekole ekyuma ekikola kaawa abantu bakube kaawa nga mu Buganda tumufuna naye nze nalowoozezza nti yayogeredde ku Buganda kati wadde waliwo abakitadde ku muntu nga ye eki nti kasooyambuka kyadde kigatta ti Buganda buli weeyambuka waliwo bekiruma oba naye yennyini ali obanga alina mikwano gye oba batamwagaliza naye nga akayimba kabadde kagatta ng'akakola emirundi emeka ebirize ku lwange ekirala nti Katikkiro asobodde mu myaka 12 okubalansinga wakati wa gavumenti eyabamukwata mundu ne wakati wa Buganda etalina mundu mbalansinze ntya bano abalina emundu obutakwata Buganda ginnyika mu nnyanga. Abo abantu era kyobola nti ebiseera ebisinga abatamanyi nnyo bukulembeze babadde bamutunuliza emmundu nga balowooza nti gavumenti yandigyataakinze mu ngeri etakola ki etali ya bugunjufu naye asobodde okuteekamu obugunjufu okumanya nti gavumenti y'abano abakambwe nga ttabbu abakuba n'embooko n'abantu bano aba bulijjo gavumenti eno ngibalansinze ntya obutalumba Buganda nga bwolaba ebyaliwo Bugerere oba kitegede kati era abasinga awo tebategeerawo ensonga lwaki olaba olumu bamutagala mwakibalansi gavumenti ebaddewo ba gavumenti Buganda egibanja obuwumbi 10 era mu budget eyayise bajja kubasasulako naye asobodde okugibalansinga obadde obuuza ku kyetafaali balikoze naye litambudde litya Buganda okimanyi nti egaba tractor eziwa abalimi buli saza bagenda bagaba tractor Buganda ezimba amalwaliro sente za tofaali agafaanana nga oba agafaanana nga Kirudde oba tegatuukawo nambe mwawa simanyi obanga nsinga naye n'amalwaliro gezimba yakazimba eri ebulemeezi n'erikwasa abantu Buganda egaba tractor Buganda egaba endokwa emisinde gya Kabaka tusobodde okugijjumbira okitegede yagiteekawo yasanga abaami ba Kabaka batambulira ku bugaali ati ekibi muli mu Buganda nite mugobera bintu bya Buganda mukama wange tukuleka n'omuzina yasanga yasanga emisinde gya Kabaka wajijja emisinde gya Kabaka walabye ekisembe eyo nagirabye buli kadde giba gyeyongera abantu okubeera abangi batandikawo engeri yogamba nti abantu obulwadde basirimu bagezezaako bulwanyisa ngakolaganira wamu ne Ssaabasajja nekugamba abalimi emmwanyi terimba eyo bakijjumbira nnyo naye ng'awasinze okuba amakulu nze ku lwange kwe kubalansinga eno gavumenti y'abamukwata mundu n'Obuganda kubanga essaawa yonna abamukwata mundu oba balansinze bulungi waliwo ebimulemye ebimulemye weebiri ebimulemye nze kyendowooza yalina we yalimbiramu nga yakajja oba yali abugumye oba nga tannategeera kyakutte n'agamba nti mu myezi 3 Masiro gajja kuba gawedde katukajjeeko engalo naye Amasiro teyagajjaako ngalo mu bbanga eryo awo yali akyamuseemu ndowooza ng'omuntu eyakafuna omuki obukulembeze naye nga kyasingidde okukola ekikulu kwe kubalansinga wakati wa gavumenti y'abamukwata mundu naffe bannansi kubanga eyo abakwata mundu okuba olubiri ne lumalawo tekinawadde eddakiika nga Katikkiro avuddemu ebigambo bannambe mbyatera okwagala ennyo. Nze nja kuyozayoza Katikkiro mwebaze emirimu gyonna gyakoze mu Bwakabaka bwa Buganda nti emirimu mingi bwegitunuulira okuli okukubiriza abavubuka oba abantu bonna okulima emmwanyi mmwanyi terimba okuli ebyobulamu nga muganda bwagambye
ndi saa zino Mityana ku Ggombolola bateekanga ebivulu kati ddwaliro kitegeera bw'otuulamu baga nti ennaku zino ne tractor bazikola ki bazigaba kati ekiba kyamaanyi bwe tuvaawo nojja n'otunuulira ekizimbe nga Masengere nakyo nkakasa kiwedde ku mulembe bingi nti omusajja ono tetukkiriza nti yasolooza ettaffaali okunnyikiza Buganda mu bantu n'alisolooza n'embalala okitegeera kati mukyo nti byakoze bingi ayinza okuba nga aliwo ebiremye naye sibimanyi ngamba ng'abantu anti manyi bw'oba oyogerera abantu oso ogamba atudde wali akulaba nti ayinza okuba nga gwe atudde andaba olina ebyogamba bimulemye naye akageri ki nti Katikkiro si malayika okitegeera wabaawo ebikola ki naye mu myaka 12 gy'abaddeko tukkiriza tugaane alina byayongeddeko ate ebyensa oba eby'amaanyi nti bingi bw'obitunuulira n'obibalabala kituufu asaana okuba nga ayozebwa emyaka 10 kitegeera kati neketu nawe kitegeeza wali ku paseni nekyokubiri nti abatanga muganda wange bwagambye luli baali ku bugaali naye kati bavuga zikawondo abataka bonna Uganda yabagunya okitegeera kati bwetumaliriza ekyo nti mugamba bami bakabaka oba abataka bami abakulu b'ebika abami tujja kutuwa buli kutume ate kwewanyisa tubenga abawakana gamba nti neddawo si bwe kityo nenja ne abakulu b'ebika bajjawuli agambye nedda bami nabo banyine baba kitegedde ne baba kitegedde abami b'amasasi baba kitegedde Abuganda si Katikkiro bwe tumalirizaawo Faruku waliwo enteekateeka za Buganda zibayite za poliisi nti banka eyo nze kyandewunyisiza gisanga ku kyalo waffe Mityana era ng'abantu bagyettanira nnyo okuteekamu n'okuba nga bateekamu ate ne bajjayo so eyo yonna nze nja kubimwebaliza era nze nja kwagaliza emyaka emirala bene gyana abasimye okukwongera kisooka kya byonna nange Katikkiro wa Buganda mu yozayoza okukweza emyaka 12 nga kyatukulembedde ebiganye naye muntu era abaawo ebigango batugamba simanyi no data yali ya Buganda ate data TV ndowooza n'abaawo bitagenda bulungi awo eri nesituka neddawo weeri ne bumbi tuyiza okumwenyumirizaamu zibyefokasirako nnyo ebyemmwanyi terimba mmwanyi terimba n'abakulu nti abakulembera emmenga awo bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti abakozi abajja ku TV yaffe bakola ennongoosereza ennungi tufuna ettaala tetujja kufunawo bantu nga babi enzikiza eba nti nekyo nakyo kya kimwebaliza ow'ekitiibwa ti n'ekirala omanyi Katikkiro ono sakoozi waswaga Katikkiro ono ssebo kati akuba n'obulango bw'abayimbi oba oliawo ng'ayizaawo akasitesi ya Mayanja oba oliawo ng'ayizaawo akaba B2C kakati so tuizo kati watugamba eti Katikkiro ndoza gwe mulembe omutebi naye oyinza okugamba nti oba ebyobufuzi wazinyinza okugamba byatabalansinze bulungi nti waliwo sayidi ebyenyigirizibwa oluusi natwala obudde bulungi okugala ate nga bannayuganda oba bannansi bandyetaaza okulya ku ddoboozi ya Katikkiro olwo sayidi emu ebyenyigirizibwa bakati okusinziira kati ng'ekiriwo essaawa ya leero ku kiwamba abantu ekiriwo oba oliawo nti Katikkiro yalibadde avaayo ku bantu bajja bawamba n'agamba kubanga owulira nti waliwo yagamba nti kwedimutero yayogera nti walaba nti bamutwala mangu mu kkooti oba olira nti eddoboozi lye bannansi abalirindiridde nga we yayanguwanga okujja okusolooza ettaffaali gwalinga mulimu nti yasolooza ettaffaali n'agenda n'ebweru ate ettaffaali lirabye kyakola so n'ekiro kiwere ku pulogulaamu kubanga bano bantu bakulembera nti wabaawo omuntu ng'akwatiddwa nalaba nga bitambula
yali badde avayo n'akyogerako mangu okusinga lukibeere otubeere nga twekubaganya empawa nga gyali asirise so nze ndowooza nti mubimu ate muwozi yagamba kumikiza olunyankole kyendaba nti breakdown y'etoffaali nze mpozi ndabika nze atagifuna just ye weakness yokka gyendabye tiryatambula bweriti accountability y'etoffaali nedda kyoyogeza abalisonda Sakozi kyogera kituufu naye abantu abasonda ettaffaali bwe balaba ku ddwaliro ng'ery'Emityana tobasobola kugamba nti ate tubanja ettaffaali bwe balaba ku tractor tosobola bagamba ati kiki bwe balaba ku masengere tasobola kufaanana ono ewa Pentagon ate teriririmu n'eddwaliro ery'Emityana kigambibwa mbu taata wa Zaake bamugobawo olwampaka era kyobola Zaake tagenda ku CBS ne taata we yali lizeete nakuggwako lya Buganda naye yali alizinzeewo ne bamusindiikiriza kati nze ogamba kusaba kwa update z'etoffaali kati kiri bwe kiti toba mubi naye kizingiramu kiri bwe nabadde nkola statement yange nayo kyonayogedde twakitegedde nagambye nti Katikkiro ono akendeeze nnyo enkola y'obwannantagambwako otegedde ekizingiramu ebyo byonna kubanga wabeerewo ababa baagala obbiwuli olumu nga bali na Mmengo lwennyini okitegeera naye oli wavaayo n'agamba nti update tuzaagala ng'agamba obutamiivu obwo kakati lindako kyengezaako okutegeeza nti waliwo ebintu ebimu ebibanjibwa n'abantu abali eri Mmengo naye ng'ate byangu kutereeza ng'ate Katikkiro nyini asobodde obikola ki obitereeza naye enkola eyo Katikkiro ono ayina ye omanyi waliwo ekikola ky'omuntu ekyo ekintu nga ye yakula bw'atyo nga ye kalakita ye kati Katikkiro ono ayinamu kalakita eyo egamba nti nze ayina ommo tolina kyosobola kuŋŋamba Paalamenti ya Buganda ogimanyi ensobi gye tukola abantu tetugoberera bitambula mu nsi Paalamenti ya Buganda olukiiko lwa Buganda Mmengo lutuula buli we lutudde ne luvaayo ne lwanjulwa bye lukoze nga banjulira Paalamenti bye bakoze biki bye batuuseeko na biki ebitakoleddwa sente ze twajja mu gundi okujjawo waffe tugamba tusabe nti Katikkiro ate ajjenga ku BBC asobere bannansi nga kyetusaba naye olukiiko lwa Buganda eyo Paalamenti nambeeryawo byonna ebifa mu Paalamenti y'eggwanga eyaffe Abannayuganda babitegeera anti bwe tubisaba anti kyegambye nti nze njogera mirundi ebiri kyegambye nti okujjawo nga tugamba nti Katikkiro ayo banga tebakiteekawo naye ajjenga luvannyuma oba lwa mwaka atuule oba owa Buganda yani abasoma embalirira kubanga nsubira ate ekyo teba Katikkiro alina kubanga wa Buganda avunaanyizibwa ku ssente najja n'asoma Buganda bayingiza ssente mmeka biki bye bakoze ndowooza ekyo kye tuba tusaba Paalamenti ya Buganda etuula era ne balaga embalirira ensaasaanya n'enfuluma yaakyo ebeerako ku TV ebeerako nanti mpuliriza kyankugamba ani kati nkiraga ggwe kuba kati ssaawa zino kyetulimu tuleme kwogera kintu ng'ali omulala akola ki akiraba Paalamenti nga bw'olaba nti eya Uganda ebifa mu Uganda babiraga mu Paalamenti naye UBC ekola ki yefolowinga okuva ebitandise mpaka bikola ki abantu ne bamaliza nti babikoze eki wane Mmengo buli Paalamenti bwetuula eraga embalirira nga bwekola ki ensaasaanya enfulumya n'enkola ki era ne bakulaga nti muggwa nga twetaagayo ssente bwe ziti oba tufulumiza ssente okitega mpozi gamba bagikolerenga ka posita mpozi bagikolerenga ka posita bagiranga okumala emyezi 2 bagambe nti nga 17 ow'ekitiibwa Katikkiro agenda kujja ne ssente ezaava mu ttoffaali azubuulire naye ne ssente z'ettoffaali yaba batugambanga nti mu Canada tujjeyo ssente bwe ziti Masaka tujjeyo ssente bwe ziti Embalala ovuddeyo ssente bwe ziti so But mwaba following anyway nzizo kubamba lesi following amasiro gali ku kimwe aba following ida kati obako obusindisi
kakati nedda nze wennakoma kakati gayimiridde gatya kakati nakoma kabaka awanikayo omuti komasa abasajja awanika omuti oba baguyita batya omuti ogwo ogutemwa gwe baleeta era n'okolyako emikolo emingi ogwo gwe nakoma kabaka ng'akola ki ng'awanikayo ebirala saabitegeera bulungi njagala tugende mu budget tugende mu kyabadde mu palamenti okubaganya empawa ku kooti y'amagye kakati abantu bano abatuwuliriza abali eyo wabaddewo ekyabadde mu palamenti ekya kooti y'amagye sakozi ennongoosereza yazze eyagala otereeza era eteeka ekooti y'amagye ng'eri mu mateeka ontegedde ekooti y'amagye eno mu nnongoosereza eno mwe bagireetedde bye bino ebyabaddemu ebimu ku birimu erina okuba nga kooti nga yensukkulumu nga bw'ova mu kooti y'amagye toyi kooti gy'ojuliramu wabula bw'oba weetaaga okujulira ekooti eno nga wagamba nti no waliwo eri simanyi ku brigadier level ku division level bwe bityo era zonna ng'ojja mu y'amagye era senga eri ekusalira nga tateredde kati ng'ogenda ku brigadier simanyi level kooti biki ng'ojuliraawo era bwe mu y'amagye bagenda gikola nga yadwayi bibiri naye nga tokyasobola kgenda mu high court mu supreme ng'ekooti y'amagye yasala akawaayiro akalala omuntu yenna ng'oyina akakwate ku w'amagye ovunaanibwa mu kooti y'amagye gamba oli mutabani w'amagye oli mukyala we oli muganda we omusango gw'ozza bakuvunaana mu y'amagye n'ekirala ekisembayo oli mukwano nnyo gw'otafiire munnamagye omusango gw'ozza ovunaanibwa mu kooti y'amagye okubeera ng'oyina akakwate ku w'amagye bamusindika ebbombo be yagenda nabo bonna abo omusango gwonna gwazza bavunaanibwa mu y'amagye yakuweerera kooti y'amagye gy'ovunaanibwa ebyo nno bye biri mu kooti eno mulimu etteeka erigazeetinga engoye ebagamba nti zino zaabwe era okusanga nazo omusango nga kawunda suuti eya guliini waliwo ne kale endala gye baleese oba efaanana etya naye ng'eri mu kawunda suuti omanyi zino ze bambala ku patte zaabwe oba teriiko miyondo naye ng'oyambadde kawunda suuti mu kikula ekyo mu kala zaabwe oba oli mu lugoye lw'amagye lino ne batembeeta kakati bw'otunuulira ebintu ebyabadde mu teeka n'otunuulira n'abantu bebadde balireetera n'otunuulira n'ababadde balitebolinze ne tageti y'etteeka oyinza okwesanga nti si ttuufu nalabye Abudukantuntu ng'agamba nti neewunyanya abasanyuka nga muleese etteeka lino era nga mulowooza ddungi naye etteeka lino lye muleese abalisanyukira ligenda kukwata ffe ffennyini kubanga yatuuse n'obbabuuza nti kuva ddi nga mugamba nti pisto kikozesebwa kya UPDF naye ate tukiraba nti ne poliisi ebeera nakyo ne ba individuals babeera nakyo kati olwo tuliyawula ddiwo mu kigazeetinga nti kino kyaffe ddala ddala tekibeera walala ate ng'olwedde mu kiwa abalala yabadde abuuza mukulu obwetaavu bw'ekintu kino buvaawa yabadde abuuza olwerwo n'amugamba nti waliwo ebyokulwanyisa bye mwagazeetinga naffe bye tugamba nti bino by'amagye ddala nga bye wakozesa okutta abantu b'e Kasese yakimugambye direct mu palamenti n'amugamba oyinza okulaba nga kifaananye bubi naye nga ebyokulwanyisa ebyo wakozesa mu lutalo olwo ng'otta abantu tuyinza okugamba nti ebyo byammwe ddala naye waliwo bye mutta n'abantu babulijjo ne bakola ki ne babeera nabyo kati ogenda tandika okuvunaana omuntu akiyina ogaye nti kino kyamagye twakigazeetinga ng'ate evunaanibwa mu kooti y'amagye so akujulira
Mwami Museveni esente zino ezafuluma emabega kaawo ze mwagamba nti batute 10,000 ozijjukira zaali za teboli za teeka lino lituliko kati twabalabula luli nti tuleeta teeka ly'amagye kye 10 kino kye batutte ekyoja mu miro ne bakamishana ne bewaayo akawumbi kati yeyine teeka erikoze eki erize bw'otunula etteeka ly'amagye lino erijja ligenda kunyigiriza buli munnabyabufuzi kyokka teririmu n'akawaayiro obwayiro bungi omuntu yenna alaalumba first family agenda vunaanibwa mu kkooti y'amagye kati first family gwe abiteebereza weeyisiza kitegeeza beetegefunye tukolako ebikolobero ensalosalo za first family ziyitawo beetegefunye tukolako ebikolobero naye nga ffenna tusibira mu kkooti y'amagye agamba nti otukoze ekikolobero wayogedde ku first family n'omuzukulu bonna baba first family n'omuko naki bonna awo tuzingirawo okitegeera kakati abantu mwenna abali mu parliament okuyita lijja kuyita kubanga werinaiti yawa wano parliament erimu ababaka 5 nga mu 3 mu 5 mu 3 kuliko 270 bya western 270 byawule ku 5 wasigala 260 Uganda yonna esigadde namba erina ababaka 260 ate nabo nga tebali gundi ate nga nabo mulimu abayuga bayegeyege kakati abali solid bayinza okubaako nga 10 ameka bawera 10 5 mwami Ssemujju yatugamba tebasoma naye bamala okuleeta etteeka nga bayita ekyankwanzi nga gamba baali tukusomera kino nga muwanika nga tebamanyi na kiri mu tteeka so that's nagirabyeko naye nga njirabako bitundu ng'abantu bakaayana nnyo waliwo oyo omwami gwe badde yogerako yabadde yaleese debate n'abagamba kituufu kye mwogera wano naye kitegeeza the security companies ezirina amamundu kitegeeza nazo right now kitegeeza koti y'amagye kitegeeza ate kati zirina kuddayo ku zibatuuni engatto okuzaaga n'engatto olaba akaseeba nga yesituseemu busituze olaba wano ku railway ng'agenda ku munita bayitawo batyawo namuwongo ku railway wokkirira waliwo bwe bakolereza engatto ezisituseemu abo nabo bagenda mu kkooti y'amagye ndowooza zonna baba bagenda n'abawumeme bonna kuba kasiteba ng'esituseemu oba okole baleese ebintu nga biri reference to kyotateekeddwa kwefaananyiriza ng'ate omulembe gwe tulimu bo bennyini n'ababireesi ne babeera mu budde bwabwe bw'eddembe by'ebintu bye bambala for example we tutunulira omulembe gw'okwambala ku mikolo right now kawunda suuti zaakomawo kitegeeza ojja genda ku mukolo osookoyoole ati era bajja kutuuka bakugambe yesu okoze kalenda naye oyambadde kawunda suuti ensawo zifaananye ezaffe kuba ekintu kye baakoze kyabadde obuzibu sijagando oba bagita fear bo bennyini creating the fear mu bo than the public gye bakola ki oba gye baleadinga creating the fear wootuuka omuntu n'omugana n'ekintu ekiri mayina ennyo n'ogamba nti kawunda suuti eya ame green etaliiko kintu ekitalaga gundi yonna koze tukuze tumanyi camouflage yes eba y'amagye ebisale bisinga camouflage tetulina then waliwo kachono omukwafu nga w'amagye naye tuliwo abantu abambala engoye nga kala nsaamusaamu nga ne wogisangira you can tell si yaki kitegeeza abantu bangi be bagenda kati ate okuyola bakireese ina fear bo bennyini gye beetaddemu ng'abantu n'oteekamu n'akawaayiro nti omuntu yenna ateekeddwa okukola ekintu n'atambula scotch free nti omuntu first family akoze ekintu okyogedde ogambe naye kino tekyandikoleddwe direct mu kkooti y'amagye nti toyinza kuŋŋamba nti omuntu wemba nti no balinga abagambye ab'amagye balekerawo okuweerera n'abaana baabwe bw'ogamba nti noli ne waba yakuweerera buweerezi bw'okola ekintu ogenda mu kkooti y'amagye babajjako omugugu gwakuweerera gwakulabirira abantu nti oli akulabirira agenda mu kkooti y'amagye olinga abagamba basula obuvunaanyizibwa ate kati
olingo bibagamba bino babiveeko kuweerera kulabirira simanyi nakuyamba nenkuwa connection kitegeeza omuntu omuli nawo mu koti y'amagye kitegeeza nti kati eno zino koti zi Supreme Court zetubadde nazo kati ate amanyi bagasa zine nga ziri we zibadde bagimazeemu value nti abasoma bwalo ya musomera bwerere temukyalina kubanga wano ojja kwesanga ng'ojja genda nga makamatono agatalinayo omuntu ali muki kitegeeza afa family eyo nena we nekola omusango tebalina eno zino koti bazimazeemu value tezirina bajja kugenda mu phone records ng'olina ow'amagye gwali oyogeddeko naye kitegeeza naawe ogenda wa mu koti y'amagye kitegeeza eno talina gwe bagenda kukozesezaayo kakati Sakozi etteeka lino teriri ku ngoye teriri ku bwambalo bikya era awo tewalina kubanga nze oba nansanga n'ekyambalo nga kyamagye nga nkijjamu nga nkibawo era nga bakola naye etteeka ekikyaliwo ye kkooti y'amagye we wali ekinyusi okubanga bakerenja ne balaba ndi nambeemu omusango gwe bamukutte nga bagamba oyo agende mu y'amagye kubanga ey'amagye yeekaliga nga kumpi eringa ekkooti yateekebwawo okukaliga abantu abavuganya gavumenti oba okitegedde ekkooti y'amagye n'olaba bagisinzidde bina batadde mu sibi ebikulu naye baagala okubanga ekkooti y'amagye bakyasobola okufunayo be batwalayo oba okitegedde nga olwagamba ni nambeemu tumwetaaga kati olaba edi muto we bamukutte singa kkooti y'amagye yadde ekyaliwo butereevu yandibadde wano Makindi si ngoye butereevu yandibadde wano Makindi kubanga kkooti y'amagye bw'oba kugamba nti bakutte kkooti y'amagye n'okugendayo obugenzi okulaba omusibewo luba lutalo so etteeka eryo ekisingira ddala ekikulu kulaba nga obuyinza bwa kkooti buddawo basobole okukwata abantu bagalandi nga babatwala mu kkooti eyo ey'amagye eteriimu wadde kulowooza kuba waliwo omusajja gwe bakwata awo bagamba bugambi nti emyezi 9 tagenze ku poliisi kukola statement tebamuwuliriza tebawuliriza ku bujulizi bwe kwewozaako ne bamusiba emyezi 9 so etteeka okusingira ddala ekinene kyekiriwo kwagala kusiba abantu nga babasiba mu kkooti y'amagye ekitali kituufu mu bukwosikosi olw'ensonga nti gwe baba tebakwetaaga we wali ekinyusi naye bwe lyazze baalitadde ku tebo ne balisomera paalamenti kati sipiika kyeyakoze kwe kulisindika mu kakiiko kusindika mu kakiiko akakola ku mateeka naye ekizibu ekiriwo ne mu bukiiko obwo mwennyini tetulinayo bantu kubanga bwe tuba tulonda eno era obwo obukiiko tetubulowoozaako ti obukiiko obwo ojja kgenda ku mmeezi eri osangeyo nga kuwanyisiganya lupapula kano kagamba katya lino etteeka liba likontana ne constitution gwe walonda wamulonda lwakuba yakuba emmeezi eno lwakuba yalinnya nnyo yageza nnyo abantu obubina kati ate ne gwewandibaddeyo ng'omukugu nga naye baamugula gwewandibaddeyo nga gwolinamu essuubi nti oyo yajja kgenda wali akola eki ataase kubanga etteeka litegera bulungi asobole okusoma ebitabo kawaayiro ogenda omusangayo nga naye alina buki empiso gye baamukubye obuzibu bulala ne buba kuffe titutegeera bulungi nti eri mu paalamenti tetulina kyetuyinza kunonayo nga nambemu wagambye nti majority yennyingi naye tukoze mulimu ky'okumatiza bannayuganda bano kubanga tugamba nti amaanyi gali mu bantu abantu tubabuulidde etteeka eryo nti bannanga etteeka erijja obuzibu bweriti ne bweriti musituke okitegedde kyetugamba nti amaanyi g'abantu kwe kubuulira bano abantu abasigadde eno ti bannange eri ekijja tetugenda kiwangulirayo naye ffe tusobola kuwangulira wano mu kuba enduulu nojja kusanga amawaaya yaleekaana nambe mwajja ayogere wanaabayo social media omulala ajja okujjayo yajja kujja ali mu ntalo za bubina ate bamubuulidde naye obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze naddala opposition okunnyonnyola ffe abantu nga nambemu bwaobuvunaanyizibwa n'atematema eri etteeka n'omubaka nze ndowooza bwe yandifunye obuvunaanyizibwa okubuulira bannansi obubi obuli omwo tibajja kukwata oliwo mu kitooke bakugambe nti oyo omuwagizi wa nuupu bakuteeke muki kati ababaka buno obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga eri bakimanyi bulungi nabo teri nambemu akigambo gwe nti baazizikayo dda n'ekikumi n'oluvannyuma lw'okuzizikayo ekikumi
bwe mwadde wali amaanyi gammwe kiki mwabagwamba mwaba mobilizinga banne mbeere mwakyalirako Sarkozy ne mugamba bannange Sarkozy ku mbozi mukati mwogere etteeka lino ne bwe mwogera buli lunaku abantu bategeere mwabuulira ku bali ebulaayi eno waliwo gw'empuyo ono gwagamba atalina matu nti kuba enduulu ku tteeka yejo ekizibu ekiririmu oba kitegedde kuba kati awo wali amaanyi gaffe ne bajja kulindanga namba emu ajje lwatayogedde mu kati olwo bannansi tebajja kutegeera Duncan lwatayogedde naye nga ngamba obuvunaanyizibwa bwammwe ng'aba opposition mwenna kutwaliza wamu nga tusosodde kibiina ki bunaanyizibwa bwammwe okutubuulira nti bannange ekiri mu Uganda bwane etteeka erijja lyerino okitegedde ng'era bwe mwatusobodde otusomolera ku budget ne tugirabako ebitonotono lwaki etteeka eryo tebagiyita nkuŋŋaana ne bagamba banne mujje etteeka lijja ne buli mubaka agende mu constitution ye bagitani constituency ye buli mubaka agende mu constituency ye annyonnyole tibannange etteeka lye baleeta lyerino nesalabayo mubaka wadde atambula ku street nkugamba nnyo ebintu byange olumu ekikumi kyayita twakoma kulanga mbagamba bakizizaayo kyaddayo banti baleeta nti simanyi olulakala walaba kyaddayo naye nga kyakola ki era mu kuyita ne kitegerekka nti kya bbago lino lya bbago lino okitegeera kati ssaawa yonna gwe tusuubirayo omuntu agenda okujja okulirwanyisa agenda okujja ena atubuulire nze Faluku nagamba ekintu kimu ekiweesa abantu bano ssente tekuba kulonda wabula temukuba kerere ondika kyengamba ekibaweesa ssente ogenda busujju kubanga Faluku bwe babawo ekikumi kino era tugenda sigala ntulaba baganda baffe opposition nga bagamba ffe tuganje tuli batono owulira naye nga tazze wansi kubagamba nti banna ekitambula ku ground kiri kitya olw'ekikumi kiriwa tusigala mu kamera tugamba baganye bo nga basigala badamu ne bakola ki ne batuula tobasuubira okeera ku matya okuyita mbu Sarkozy jja twogeremu aye munaye mbasanga nnyo ku TikTok naye obasanga ku TikTok nga besibe baliko nga bali mu mboozi zaabwe oyo gamba otya bitambula bityeyo abalonzi obakutta otya naye abalonzi obakutta otya nga tonnabanyonyola kiki bagenda kugwamu naye omuyambi eki Faluku nina ekizibu kimu kyetuba nakyo mu parliament nti tetukyalina parliament erumirirwa bannayuganda oba tulina parliament ffe gye twateekawo okuyambako bannayuganda okuba seneza w'omusolo n'okubeeraawo ne tubawo emirimu ndi Faluku okubonaabona kugenda obeerawo naddala mu kisanja ekiddako kugenda kuba kulungi nti bano abasajja bagenda kusaamu ssente nnyingi nga bwe tugamba nti saawa zino tolowooza nti Faluku bateekawo gundi bino kooti y'amagye ekomewo nti batwagala nnyo bagezaako kuteekawo obuwaayiro nabukokkulizo mwe bagenda kusibirawo opposition nga gwe mawatoso agenda balabako ngera togenda babanja togenda balimanyi nti wiiki ziweddeko gomanyi amateeka g'amagye omuntu gamulaga musiba nnakumeka yona togenda bibuuza kitegeera eri gye bagenda okukolera buli kimu oleete looyawo bamugambe looya ebyeri n'ebyo ne byamagye bikola ki olina kufuna mulooja w'amagye kitegeeza ogenzi muwa gavumenti oteeka kyemugamba kati mu byonna bino ebintu ebitalina makulu nga bino gwe kitwale nti mu gavumenti ya President Museveni oba parliament infu wabula abantu balimu kwekolera byabwe na kutwala byabwe abaka bano bagala tulimba nnyo Faluku mbu eri batono mujje wansi omanyi aba batono kimanyi babatya nnyo wansi abatono babatya nnyo wansi nga bagambye enkyaba emakindye tujja kubanyonnyola biri mu parliament olw'ebbago lino ab'emitiyana tujja kubanyonnyola ku byayise mu parliament bakozesa akabuli Sarkozy abakafu balina ekintu kyebakola ekintu kyonna bwe kiba nga bo bakifunamu bagenda nakyo oba batale bafunira bakireeta mu bantu biri gumu biri mugumu Nuupu yagaana okutula mu iPod yagaana ategeragenda mu nkiiko ezo naye ate baddenga sente zivaayo era nga bazirisiivinga kati essaawa yaliyo gavumenti wakuba takireese era waliwo omubaka
mu member wa simanyi mu NRM mukuru nnyo yalese etteekero ku parliament ya Fulo ebibiina byonna ebya opposition ebitashika mu iPod tebitabo kufuna ssente wa mwakiwuliddeko ate kati zo ssente bazongeza simanyi zavudde ku billion 10 billion 10 ameka sina bikira ebitagondera okategedde kakati ekibuzo kiri wano era tteekero omwaka bamuwadde liivu agende akole ennongoosi mu tteeka eryo alireete kakati waliwo omubaka simanyi mubaka waawa yajjidde okufulira pale n'agamba tugenda kuddayo mu bantu bweba bajja mu kufuna kati bajja mu bantu bagenda okulonda kujja batwebuuzeeko iPod tugibeeramu oba tugiveeko naye omubaka oyage 2 bakoma ekibiira kya NUP kyagaana okugenda kakati essaawa ya leero Sakozi woogamba nti omuntu avunaanibwenga kuba byonna byalesi biraga nti omuntu avunaanibwenga mu kkooti y'amagye kitegedde bulungi ekibuuzo kiri nti tulina engato ze twambala wano nga ziyita nakawaawo nibazijjako n'omusolo era gakiryalinga nti engato eno nnungi ejje kakati nze ngenze lwakuba kati Amindu yamusako takyatunanga tuyabivaako nambeemu agindeetedde ndi mu kutagalatagala ngudde mu sirikale paka Luzira simanyi ayagala okujja okunnambula protocol y'amagye eri etya tegedde bulungi naye ababaka baffe betusinga okulonda bo obulamu bwayo bwonna beekwasa ekintu eki nti batini naye Sakozi tufunye chance ntikiradde nkubaza mu ntandikwa nti emboozi mu kateni tubinywa n'ababaka n'obasanga wa NRM ali awo wa FDC ali awo ne bakanso ne mutula mu mboozi ng'obunanga buli ebirowoozo bikwatagana kati bayingira parliament babanga bakubi ba bikonde abakubi b'ebikonde basanga mu dressing room nga banyumya emboozi kasaba yingira linga izo gala to walwa ayewuza obusungu bwa munne ne basooka bakubagano gade bateesa ate obusungu babujjeewa kati Sakozi osanga ababaka nga bali mu mboozi banyiragayo n'omugalo ono ebyakutwala muka ne banyumya emboozi ng'obula nti emboozi yaabwe bakwatagana Sakozi njabu na Uganda buli kintu ekiyitwa mu parliament omubaka waffe gwe twalonda akisayiningako era afuna ku ssente ekyenjawulo ekiriko tirutamaguzi watwala miliyoni 10 Kabanda atwala 3 kyekyenjawulo ekiriwo kyokka ekyenjawulo ekiriwo tikayemba solo watwala 10 Kabanda owe Mubende atwala 2 oba 3 kyekyenjawulo ekiriwo naye nga bonna ssente batwala bonna ssente bazirya kubanga zinyambule tuwanye example ku luno lw'Essalama nze njagala ngekale ababaka batini njagala ngento mbaka waffe yava 220 mugumu 222 223 kabaswa budget nagamba olugudo bakamusobera budget emirundi 2 ziri zaalaga luda yakikola atuga ne bannansi bulekera okuba udisa olugudo olw'ennakawuka lumu alusaba mu budget kale nze nkijeeyo 10 kyange nakijjeeyo naye basebo ne banyabo nayingidde ekikuubo nengula sabuni nengula pads nengula ebikozesa ku bakyala mbitupe kirudu bibino mu 10 kyange era ze zino ani akikola kakati ekibawo kire sawa yayo bakireta muffe mbantu ababaka baffe kibakakatako okubeera nga bajja kwansi ku ground ne basomesa munnansi etteeka erigenda okumunyigiriza oba okulyetegekera kubanga tulina bakansala tulina bakyamaani wano essaawa yayo tuuka wa kyamaani nga twali mubaka n'omukati nga sibonye nawe nga tegenda nkuwa kimene nga twayita olukiiko nzye ngamba abantu bange benkulembera nti kino ne kino kigenda kujja waliwo ekipiira ekijja tukikoze tutya wabula Ssewanyana naye agamba ati kakati ogwo omulimu gw'abakansala ne bakansala tebajja kale nabo banyinyi batamanyi n'omubaka okumugamba nti owaaye tuyambeko opostinge ku TikTok oba ku Facebook yo tibanna kubaka tabalwali informed Faruku tusokumana nti omubaka Kayemba Solo ya postinze n'agamba abe Kalungu
mwerinde bagenda kuleta etteka ly'okwambala okusanga oyambadde ebyamagye bakukuba tebabikola walaba wali kamera walaba wali kamera nga wasooka ayuza banaye mwebale nnyo mwebale ddala naye nze kyendabamu nti abantu bagenda tuuka bamanyiira amagye ekitiibwa ky'amagye kigwewo because wogamba nti buli omu bamutwale mu kkooti y'amagye kitegeeza n'omuyeeyo gugenda kweyiwanga ku kkooti ekitiibwa mu magye ng'abantu tebakyatya magye kati ate awo tulaga walala mu nkola eno gavumenti gyekola etuuse tayimu emanyiizisa abantu amagye nti bya bulijjo of course abantu batuuke n'okugamba omanyi abantu kati batwala amagye nga ekitongole ky'ababbi era bw'owulira omuntu nti ani gundi aliwa mu kkooti y'amagye bagambirawo oyo talina musango abantu banyini bannansi be basala nti abo talina misango kitegeeza buli muntu atalina musango omusanga mu kkooti y'amagye kati batandika okisiga kati abantu kye bamanyi era kasita obuuza gundi bamututtewa mu kkooti y'amagye ali mu safe house ogambewo talina musango omuntu asalirawo kati abantu bagenda tuuka tayimu bagenda bakoowa mpola naye kino kyebasiga mu bantu bukyayi tebakiraba ekyo tebakifaako bo banoonya wano tuyiseewo tutya oba obukyayi bulijja sinze ndiwo bano bo baba bakola ebintu anoonya kimuyisaawo ku eyo kyova olaba bagaba bisanja naga kino ekisanja nkiyiseemu ntya kati ekisanja ekiriddako oba ensi eriba yeekyawa tebalowooza ku nsi erikolaki eriddawo balya mmere ya leero kati olaba amagye goononese ekitiibwa kya UPDF kyonoonese tyoli omuntu addira nga wajja ati ne bamwambaza uniform yaki y'amagye UPDF nefa nabadde wa poliisi nga wa poliisi ne bamuteekamu ekyamagye n'omulaba n'ogamba nti oyo w'amagye kakati bo bano ekifaananyi ky'amagye kyeyongera kola ki kufa naye ng'abakitta be bano bennyini abali mwame naye kyeggambye yafa kimu nti kino mpiseewo ntya kino ekisanja biri by'ogamba mbu kifa ye talimanya kubanga eri eggwanga ye talijjukira oba amagye agaliddawo galibeera bagakyawa kyawadda oba kiki naye nze mpiseewo oti omwaka mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time